Ate y'omusumba ow'ekkanisa ya Triple Blessings essangibwa e Namulanda avuddeyo n'asaba abasumba okwetoolola eggwanga lyonna okufuba okulaba nga tebakkiriza byabufuzi mu kkanisa olw'okwewala enjawukana mu bagoberezi. Ono ategeezezza nga bwe kitali kirungi kuwa bannabyabufuzi butuuti ne bayisizaako obubaka bwabwe obw'ebyobufuzi, ekintu ekiyinza okuleka ekkanisa ng'eyawuddwamu. Bwe yabadde abuulira abakkiriza, omusumba Mukisa David okuva ku Triple Blessings Church esangibwa e Namulanda yasabye ababuulizi b'ekigambo abasumba bonna okuvaayo okwewala okuleeta bannabyabufuzi mu kkanisa akatuuti ka Mukama okukafuula ak'ebyobufuzi. Mukkiriza byabufuzi kutwawula. Kye njagala okusaba abasumba ababalokole n'ekkanisa, tetuteeka byabufuzi ku kituuti. Abagala ebyobufuzi bagende mu katale ne mu Owino ne mu kibuga. Wano ku kituuti tubulye ekigambo kya Katonda kubanga ffe abantu bonna ab'ebibiina ebyenjawulo wano we basinkanira. Ono agamba nti ebyobufuzi olw'okubanga byawulayawula mu bantu tekyandibadde kirungi okuleeta bannabyabufuzi, wabula bakozese akatuuti okuluŋŋamya abo bonna abeesimbyewo n'abawagizi baabwe. Bazze kunoonya kibiina kya bufuzi, bazze kunoonya Katonda. So eno gye banoonyeza Katonda tuleme kuteekayo byabufuzi. Naye gwe ali engoli byabufuzi totta munno ensi tugirwanira ne tugirekawo. Kye tuba tukola tukkirize nga omuntu alidde akalulu atufuge. Ate omuntu bw'amalanga okulya akalulu oba kansala oba meeya oba MP n'ali akalulu teweesosolanga kulaga nti wamulonda. Omusumba yagenze mu maaso n'aluŋŋamya ne ku nsonga ey'abamu kubabuulira enjiri oba abasumba ba Mukama abava mu kkubo ettuufu ne balyoka badda ku kkubo ekyamu nga bakola ebyo ebikontana ne Bayibuli bayita bannabbi b'obulimba. Bannabbi ab'obulimba bangi balijja era balibuza bangi. Ekyo kigambo kya Katonda. Naye gwe ng'omu oteeka okwekuma kubanga Bayibuli esomesa nti bo tugenda kubalabiranga ku bibala byabwe. Kati omuntu kanda gwe yalonda bw'oba gwamu otegeera nti kino ekifo kyeguddemu kimasamasa kirungi, waliwo n'amataala naye waliwo ekitaliiwo. Abakkiriza yabasabye okusobola okwekuumira mu Katonda, beewala ebikolwa ebiyinza okubaleetera obuzibu kubanga Katonda bingi byayogerako era abantu bano basobola okwewalibwa. Katonda ye waali omutuufu n'abasumba bakola ebituufu. Bwe weewaayo nga toyina bayase ku bulokole ng'onoonya mazima ojja kuzuula ekituufu ekisembayo. Teri asobola kukola nooti ya ssente ya kicupuli nga talina oligino. Nze Abe Munywevu, Gugudde TV.